Manya ani alese complaint wano imbeya zibye kubo. I want to understand whether which kubo nebadde temoto soko che yamani ngaliri dwa tuwanira okukole kubo ani yaliyewo tewambuli ani yayewo nze naliyewo lwaki naliyewo tosobola nga chairman kulaba nsonga kinaliyewo kakati mukama wange tofaayo genda mpola nawe sembero ifana muleke politics okumuteeka mu bintu ebya development atoli byakola ku lw'obulungi nina ettaka nalireese ne sente zange era ngenda kukola wano ne sente zange ateko n'ebigoma nga kajimu singa meya sigenda kukolawo nga meya kubanga tewali sente za municipality ku kkubo lino era jangu olabe bwana meya natuna soko sirike soko sirike Sebunya oli mukulembeze mubi mukulu meya uliriza mukama wange uliriza oli ebintu byakugambye nti nze njogedde ebyakuwadde information enkyamu njogeredde wanti ngambidde wanti ne Sebunya kamalirize na kunyonyola. Let me explain my case. Leka nyonyole Ekubo lino liyita mu property yange ne abaneiba bange twakkiriza tugenda kuliteekawo okiraba sebo era tunula bwe lifaanana nze nnyini naleese ettaka lino ku ssente zange nkole ekkubo lino okiraba kebera wano wafaanana wetaaga bigoma bwakuba olukiiko n'okuŋŋaanya ssente ze nawulira n'ekuŋŋaanya ssente oba okuŋŋaanya ssente balina kikuŋŋaanya batuuze era nakati weekiri ekigoma kimu tekikola era babadde bakyagenda mu maaso ekisoolwa badde nziramu mwami kagimu nze sirina lutalo naawe nze mbadde wange waka owamawulire nankubira essimu nga neetaaga wuuno mubuuze nga aneetaaga okujja okumbuuza ku byekkubo oluvannyuma lw'okumbuulira biri nze sirina muntu yenna yena gwe naagambyeko nti mwami kagimu ayagala kuziba kkubo ng'ono bwakugambye ekisooka ekyokubiri wuliriza mwami kagimu nze sinaba kugamba bamawulire oba muntu yenna yena nti ogenda wambuulidde bwewambudde bye wambuulidde era sirina gwe naayogedde naye ku kintu ku nsonga eyo yonna naye ekisooka sooka onenye omwana eyayiye wano ekkubo omuntu wo fenga ba LC uliriza ekkubo eno alternative ebadde alternative route tebaddewo ekkubo lino libaddewo ebbanga lyonna libaddewo emyaka gyonna ebadde alternative route kakati olowooza ekkubo ensinensi ekkubo liryazibiddwa ensinensi egenda sayidi eno muluka gwonna yalibadde eyita wange ekkubo lino olizibye nalyo liryo mulizibye ate ne lino mulizibye ekyokubiri no nga bayiyeemu ettaka talizibye anti ekigendera kiyinza okuba tekyabadde kyakuliziba naye kyenagambye nti nenyooli abantu balowooza nti ekkubo lino lizibiddwa olw'ensonga nti bayiye ettaka wakati mu kkubo mwe bayita lina ekkubo abantu baliyitamu alternative liryoba weliryoba teririiwo lina ekkubo lyetaaga naye nze sinaba kugamba kuyita bamawulire kubagamba nti gwe ozibye ekkubo nze wabula bwe wanyinyonyodde abantu ne bataliko okujja ewange ne baŋŋamba nti waliwo okuziba ekkubo njagala mbuulira omuntu omu agambye nti Sebunya ayogera ono eyakoze ensobi era munenyeza ne mugamba ekisooka teyazze mwero si kututegeeza waawe oba oziba ekikubo nga lino liisibwamu abantu jangu ontegeeze nti owaayi waliwo ekigenda mu maaso mwami kagimu ensonga neno n'ensonga neno era singa yazze mu LC bino byonna byonna tebyali baddewo tebyali baddewo naye ekyokubiri ekirala mwami kagimu neetondera okuŋŋamba nti najja ssente ku bantu njagala ojja ondeputira omuntu omu gwe nali nzijako yadde 10 nze sisolooza ku ssente ku bantu era bwe tuba twetaaga bulungi bwansi mbayita ne mbakoola funani amakubo mangi ge tukoze muno nga tukozesa bulungi bwansi mbayita ne tukolagana wamu buli omu n'aleeta amanyi ge naga era kyebadde ngenda okukola oluvannyuma lw'okulwa n'ekkubo lino nenzijewuwo nawandikira amabaluwa ebbanga lyonna mba nekuwandikira amabaluwa nempandikira tawuni kiraka amabaluwa nga mutegeeza ku kkubo lino naŋŋamba musoke mwesootinga ne mwami kagimu ne mugamba mwami kagimu namuwandikira ebbaluwa era ebbaluwa gye namuwandika simusaba kkubo lino kuba ekkubo lino lyabatuuze era yagenda okugula wano ng'ekkubo weeriri n'amabaluwa nga alina mu fayiro zange ekkubo lino lyaliwo nga mwami kagimu wagula wano n'olwekyo abantu abatuuze be baawaayo ne fayiro n'empapula zirina mu fayiro meya neetondera oba tonneetondera njagala oleete evidence
evidensi yadde 10 omuntu gwe najjako ssente ku kkubo lino owulira nze nina emirimu egyange gye neekolera emirimu esatu sizijja mu byabufuzi nze nzijja mu byabufuzi kuweereza bantu owulira